Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board kifulumiza ebyava mu bigezo eby'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu era ng'abaana abalenzi be baasinze bannaabwe. Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Jane Kataha Museveni asanyukidde eky'omuwendo gw'abayizi ogweyongedde wabula n'asaba abakulembeze mu disitulikiti okulondoola abakulira amasomero. Kyagambye nti ebbulawo lyabwe likosa ky'amaanyi ku bbulawo ly'abayizi. Increased by 3.9%, much better than the 0.8% of the previous year. So all supervisors, especially at the local government level, to ensure reduced absenteeism of head teachers now. Era akikkaatiriza nga bwe watali ssomero lyonna lya bwannannyini ligenda kuggulawo nga ttaamu etandise nga teriyina layisinsi n'ebisaanyizo ebirala. Mu ngeri emu ayogeddeko ne ku ky'abayizi abaaferebwa ssaako n'abo bataasobola kutuula bigezo byabwe. Kyagambye nti tebasobola bategekera bigezo ebyanjawulo. The unscrupulous owners of such schools will continue to swindle money from unsuspecting parents and then they vanish if they know that the system will set another examination. The cost of preparing, administering, marking and processing results of such an examination is too high to be justified. Ono avumiridde n'enkola y'abasomesa okumala gasomesa abayizi kuyita buyisi bigezo mu kifo ky'okubasomesa ebintu eby'omugaso gye bali. Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Rosemary Seninde alina obubaka obw'enjawulo bw'asibiridde abazadde. They're just being drilled to reproduce what they've been told on paper just so they can pass an exam. And many times they can't pass that exam because they don't know what is relevant where. That's why a child ends up just getting zero. Abayizi abawerako bayise ebibuuzo bya P7 wabula ekyebuzibwa nga bwe bayise banaasobola okweyongerayo ku mutendera oguddako. Wekinaba kisobose banaasobola okumalako siniya ey'omukaaga okuddamu kuli eriggwe awamu ne gavumenti eya wakati. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo wano ku yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga mu Kampala.